Comrade, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulamusizzaako muganda wange yonna gy'owangali. Yakusaba ontambulize video yange eno entuukire ku abo bonna essaawa ya leero abakyammiddwa kaadi. Ekituufu kiri nti buli agenda n'ovuganya mu kaadi ya NUP n'olowooza nti obukulembeze bwe bugenda bwokka okuyingiza enkyukakyuka n'okubeera mu struggle. Akuwabala kafu ekyo kibuuzo namba emu wakigwa. Era gwe wenna ali eyo ng'olowooza nti nno w'onoobeera omukulembeze kye kyokka ekikakatako okubeera ng'oli mu nkyukakyuka. Ekyo ekibuuzo naawe wakigudde. Kyemuva mulaba twafunye baakiboggwe nga bano abakazi. Nze mukyala eyagwayo eddwaliro lyange ku gundi yonna nensobola okuba nga ndikodinga oluyimba lwa Silivafumbe olwa gundi olwakitta bantu. Aisha Namutebingi yeewa omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka. Noonyezza akalulu buli omu ati Hajati anoonyezza akalulu yawaayo n'eddwaliro lye n'anoonya akalulu ne mu bumenyi bw'amateeka. Wallahi Hajati ebikusudde kwe nnyini obitadde mu kamera n'obyasanguza bw'oti nti mu butuufu toyina wadde ka ideology n'akamu ku kibiina kyo. Kisiiba kibasomesa rights zammwe, tomanyi na rights zo mu constitution zikugamba ki? Teri kalulu kobadde onoonya mu bumenyi bw'amateeka. Mateeka ki g'obadde omenya ng'onoonya akalulu? Bwe wawaayo eddwaliro lyo simanya ku lw'omuntu, simanya ku lw'oluyimba, eggwanga lye babagamba okulwanirira muyina ddirwanirira nga muli mu bukulembeze oba musobola ddirwanirira nga muli wabweru w'obukulembeze. Ekyo kyokka kimala okukulaga lwaki mugudde ne lwaki tebabawadde kaadi. That is enough. Era ffe be mubigamba ne bannamuwulire be mwayise kyongera kulaga bunafu bwammwe bwe mubadde muyina nga bababuuza ebibuuzo. Oyo mumaze katulabe noono owookubiri. Wallahi butuufu. Mubadde baakiboggwe nnyo, mubadde baakiboggwe nnyo, mubadde baakiboggwe nnyo. Gwe ekibiina kyo kyakugamba kaadi bagenda gikupimirako batya? Bagenda gikupimira mu kiro, bagenda kugipimira ku performance yo. Era bwe wasikowalinga results zo waki tozituteera ku mmeeza nti ku results ze bampadde, genda osabe results zo before you come out and shout in the camera. Genda omanye ku ground bantu bameka abakusekendize. Mwemanyi mugenda ne mufunawo abantu abakubira bupokopoko bwammwe ne batule mabega wa kamera n'oleekaana mukazi Nabakigwa atayina nsa. Aleekaana otuuka ku ekyo nga teweewaddemu na katiibwa. Ekyokubiri, bakomedizi mwenna abasuubira okulwanira kaadi n'okuvaayo okwogera ebijijike ebinene ebitya byonna olw'okuba NUP tekuwadde kaadi. Comrade, njagala nkutegeeze bino ebituuwa mmanga. Okugenda okuvuganya mu kwesimbawo si kyakkatala nti olina okuyitamu. Si kyakkatala nti nno enkyukakyuka olina girwanisa nagirwanirira nga weesimbyewo. Si kyakkatala nti buli omu alina okubeera ng'ali mu nkyukakyuka alina kuba kweyeesimbyewo era alina kuba mukulembeze. Kye mwerabidde kiri kimu. Obukulembeze bwa NUP bwava mu bakulembeze bano ab'enkizo be tulonda. Obukulembeze bwa NUP buli mu bantu. That is where you go wrong. Abantu bano betulonda aba bano abantu ababalonda obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abakulembeze twabubajjako dda. Abantu Kyagulanyi yabategeeza be basalawo ani gwe bagenda okuwa n'ani gwe batagenda kuwa. Bwe babanga abantu bagenze mu bantu abo ne bababuuza one on one percentage scoring ku ground n'otategera wabadde oyagala bakube lukuŋŋaana bajje bakuyite batandika okubuuza ono mumumanyi, ono mumumanyi, ono ani atamumanyi. Ebyo si bye baakoze. Baba bagenze door to door nga babuuza muntu oba bazze ne babuuza simanyi ground kijje mwogerako. Oyo kakuyege gwe mubeerako gwe muyita ground. Some of you have just come in because mulabye ekigugumuse mujje mwesimbyewo. Tomanyi na priorities zo, tomanyi na buvunaanyizibwa bwo, tomanyi buweereza bwa kitundu ky'oyagala, tomanyi miruka gy'ogenda kulembera, tomanyi bw'oba oweereza okoma ku ddaala ku level ki, ate tomanyi bakulembeze bo bawaggulu ne mu kibiina abamu temubamanyi. Mumanyi kimu Kyagulanyi, mumanyi bukimu Secretary General
bajja nakubuuza amanya gaagamu nga kumwe temubamanyi. Ebintu ebibababuuzizza bibadde so intano, bababuuzizza ebintu ebiri ku ground mu Uganda yammwe abamu nga temubimanyi. Ne muli mu kamera muleekaanira abantu. Wenna asuubira okulowooza nti tugenda tiikinga omuntu omulala etali umbrella. Wallahi kikafuuwe toyonoona ssente zo. Bw'oba olowooza musima ground kw'oli jangu ogiyingire ogiwulire. Bw'oba olowooza amaanyi go gasinga ekibiina, siraba waki wali nga amaanyi go gasinga ekibiina, wali ojja mu kibiina ate oteekeyo okusabako. Bw'oba okakasa olina amaanyi go nga wali ogeesiga, ki ekikuleeta mu kibiina osabe mu kaadi ng'okakasa amaanyi go ogeesiga? Bwe mutyo bwe mwasuddiya wano eno kiwaluswa, simanya ye waluswa, ne musuddiya waluswa era gwe amaanyi ogayina, obadde ku gurawundi, obadde n'omugenzi, okaka n'omugenzi amwegaanye. Mmwe kambabuulire, enkyukakyuka eri ku mutima gwo, teri mu kibiina. Okukyusa Uganda tekyetaagisa kubeera ng'olina leadership wantu wonna. Bwe munaategeera ekyo bannayuganda mugenda kuzuukuka mutegeere nti nno abakulembeze be mulowooza nti nno be tulina okwesibako, be basinza otutusibako obukulembeze obubi obutuliko olunaku lw'olwaleero. Kyemuva mulaba Kyagulanyi yabikyusa n'abagamba obuvunaanyizibwa bw'omunnayuganda kaluluko, akaluluko kateekewo okakasa nti naawe okakasizzaawo era osobola okukalwanirira. Gw'olina bantu bameka bagenda okulwanirira akalulu kaffe nga bakabbi? Tugenda mu kye tuyita protest vote. Ono Katemba w'abana abali mu kwesuddiya mu bukamera mu buveeko. Awulidde tegeeza omulala, mpulidde n'abamu mwajjeyo dazi profile picture zammwe kubanga tebabawadde kaadi. Simply that, mbunaawe badde muntu ankyukakyuka oba badde onoonya kufuna bibyo oyitewo. Minzaani ze babakozeeko abantu abasinga obungi muzigudde physically ne mentally, ideologically mugudde. Ebyo bye byange. Buli ajja ina ng'olowooza nti ogenda kujja otukubireko kererewo, ffe tugenda tiikinga wali umbrella. Waffe twali twesimbyewo ne tukivaako ne tusalawo tulwanire ensi yaffe. Mu busobozi bwonna bwe tusobola olwanirira ensi yaffe. Tetwetaaga bukulembeze okulwanirira ensi yaffe. We don't need leadership. We only need to stand for our country. We need to stand for our rights. We need to stand for our humanity, our justice. Those are the only things. We don't need leadership. Leadership is just a supplement. Mutubuulira kubanga bakumye kaadi, simala bakumye kaadi okuba kelere okuba poko. For what?